Sebo nsayinza okulaba webali kubanga otwegasseeko naku lwaleero saba ombulize ku bannayuganda. Mr. Kisobe nange ndi musanyufu okubanga nkomyewo ku mulamwa gw'oyanjudde. Bannayuganda abatugoberera mbalamusizza nnyo, mwebale nnyo okutugoberera, mwebale nnyo okuwagira nakuwagira UG updates. Mwongere okuwagira UG updates kubanga ffe gye tujje wala era bugiranga ogamba waayi kangende ku UG updates nekino bannayuganda bakimanye kale mbegayiridde UG updates kubanga ffe waliwo engeri gye tukyusizzaamu. Nze mba mpita ayita mu Kampala muno eyo gye mbeera ogenda okulaba omuntu akuyimiriza nti owaayi nkumanye sigwe gundi noono ku UG updates waliwo eyampa n'omwami yampa n'omutwalo omulala namusanze nnyana majuzi nannyimiriza nti owaayi simu abaazirwanako bakadogo nkulaba kale nno ekyo kituzaamu amaanyi ku lwa mwami Kisubi ono mumujumbire. Mwebale nnyo mwebali eddala tweyanziza ensonga eno eya Iraaka mpulidde bangi abagendayo naye sifunangayo aginyumizaako nga bwe yali okutwaliza wamu. So kinkola bulungi bwe nategedde nti naawe eno wagendayo. Bino bitandika bitya okuva wano okutuukira ddala mu Iraaka? Era bwe mutuuka eyo mulimu ki gwe mukola era olutalo lwali lutya sayidi eyo? Njagala tutandikire wano. Kiki ekikuleetera ate okusimbula wano okwolekera eyo? Webale nnyo webalire ddala. Kaakati bwe bwali bwe rutyo 2023 President George Walker Bush Jr. ne ba allies be abakwatagana nabo balumba Iraq bajjeko Saddam Hussein. Eyo tetujja gendayo nnyo mwabimanya. Era bamulumba era ne bamujja. Era kumujjako ne bamutta. N'okumutta ne bamutta. Kaakati olutalo olwo kuba mala okukola ebyo America babayitanga coalition forces kuba America yina ensi ez'enjawulo ze yali nazo Bungereza, Australia, Japan nyingi nga bayita coalition forces. Kati coalition forces neziteeka amakanda mu Iraq. So coalition forces ensokolera awamu. Okujjako Saddam kubaza akolera wamu. Okujjako Saddam bamala omujjako ne bakola ki ne basimba amakanda mu Iraq mu districts oba mu bitundu ebyenjawulo. Baghdad, Mosul, Fallujah, Tikrit, ebitundu bingi nnyo nebyesikajjukira bingi. Kati eyo baalinangayo beesi zaabwe nga owulira nti America erina beesi Entebbe, America erina beesi e Nakasongola webityo bayinangayo beesi mu Iraq kumpi yonna. So eyo awebityo bamaze omujjako tukyali mu 2023 nga beetaagisa kyebayita auxiliary forces. Auxiliary forces babeera ba paramilitants oba ba milisia ababayambako okukola emirimu gy'okukuuma mu beesi zaabwe mu installation za kati nga bali mu beetaavu bw'abantu abo. Kaakati oba kyabagwa kitya matu nti mulaba mu nsi za Afrika awo bwe muyina okusookera temubuusa Uganda maaso. Ekyo kyo kyali kitegeke. So Uganda erina yes, exactly. Ekyo tekyaliko kubuuza. Abamerika bajja butereevu wano ku nsonga eyo nga bamanyi nti Uganda be balina abakugu baaki oba lwa ntale zibadde muno oba lwaki. Bayinza okuba babakolako okunoonyereza. Golirawo. So nga beetaaga auxiliary forces bakuume beesi zaabwe. Mu beesi omwo nga mbeeramu ebintu bingi nnyo ebyenjawulo bingi tujja bimenya eyo. So 2023 waliyo bannayuganda bannayuganda si bangu mulimu bashugulika bapanga waliyo abaasookayo eyo emyaka egyo 2023 waliyo abaasookayo babaatuukayo batya. Omu bamuyita Moses, Mr. Moses era y'omu munnayuganda eyasooka okutula ddiiru ze Iraq okutwala bannayuganda mu Iraq. Ye yapanga ddiiru okutandika okukima bannayuganda bagende mu Iraq.
era n'afuna ssente eziweera ddala. Yasooka oggula emmotoka zino ez'ebbeeyi Range Rover mu Uganda wano. Zino ze mulaba ennaku zino ng'oli yagigula dda. Tuba tuli awo ng'amawulire gagira gatuuka mu Uganda. Ffe tuli wano tuli jobless. Twekubira emmundu yaffe. Kati nga baagala abaazirwanako okusookera ddala. Okitegeera nga baagala poliisi abaaliko mu poliisi prisons ebyo abaaliko mu security gundi ezo abategeere emmundu. Naye nga ku ebyo obuyivu bwo kikulu nnyo. Kubanga eri gy'olaga ogenda kwogera Luzungu, ogenda kuwandiika Luzungu. So nga batwala okuva ku S4 okudda waggulu. N'ate munnaye ekyewuunyisa okumanya bannayuganda si bangu. N'abatamanyi kuwandiika mannya gaabwe baaliyo bangi. Naye nga mwalimu obuyigirize. Nze waaliyo lieutenant, retired lieutenant. Nali naye mu first battalion, sigenda kwogera mannya ge. Naye yali mulwanyi nnyo. First battalion wano. Y'omu nsiko. Nali naye mu first battalion, mumanyifu nnyo. Kuba ye yali mu kabondo ka Fande Kiyingi, Kaga, Kiseka, Segayi, Kigure, akabondo ako. Lieutenant yo sigenda mwogera mannya. Naye nga tamanyi kuwandiika mannya ge. Nze namukolera ebigezo wano nga tukola examination wano eza lectures ne mugambo ojja kutuulanga nange wano nga making sure inogenda Iraq ne mukolera ebigezo. Pepe yasooka n'afunamu 95 ne yaddako nenjitumukolera n'afunamu era 90 something 92 n'agenda Iraq naye nga tamanyi na kuwandiika linnya lye. Naye nga nze ndi mu spellingira nti wandiike eno. Naye nga certificate ya senior 4 yo nga ku NASA yavaayo dda. Bwekirina okuba. Kakati bye byali ebisaanyizo by'omuntu ogenda e Iraq. Ekisookera ddala wazirwanako, waliko mu security gundi ezo zenjogedde. Oba onayo ujuzi, do you have an idea about? So mwali wano mwalwana naye nga temulina mirimu nga weemuli. So obukwakulizo obusooka nga baagala oyo yazirwanako eyaliko mu security agencies ezo bwezityo. Police, prison. Kakatwala ebbula ly'emirimu okimanyi nti tewali. So gundi eyo enjiri yayingira Uganda, naffe ne tukola ki? Ne tusitukiramu mu bungi. Bakadogo nze bemmanyiiko abaagenda Iraq bemmanyiiko basukka 20. Oyo gwe nkugambye y'omu ku basiniya bakadogo abaali mu Iraq. Oba okitegeera ab'NRA abaali ab'NRA kati okwo kwoteeka abapoliisi nze be nali simanyi abaali mu poliisi prisons n'ebitongole ebiringa ebyo. Naye nga zaidi okusingira ddala baali bavubuka bano ba school dropouts complete civilians be basingayo obungi. Okakasa? Yes. Complete civilians be basinga ogenda e Iraq. Baali bayitirivu. Naye nga bagenda mu kintu ekya security. Exactly. So abaana beewaayo. Ne beewaayo. Jjukira waaliyo ssente. Ebiseera ebyo nga basasula $, asookerwako ng'ali mu $100. Ssente? Zaali ssente nnyingi, $100 olw'ebiseera ebyo. Kumpi ng'ogenda mu miliyoni ezi. Olw'ebiseera ebyo $100 kumpi ng'ogenda mu miliyoni 2. Sebwano munnayuganda okuwa miliyoni 2 buli mwezi. Ate nno ekyewuunyisa nga tuzze ku nsasula. Ffe twaganoonyerezaako nga tutuuse Baghdad mu Iraq. Ne batugamba ekituufu kiri nti munnayuganda yali aweebwa omutwalo ogwa $1 buli mwezi. Omutwalo ogwo nga gwali supposed okukola ki? Okufuna ogwa $1. Naye nga wali wazikuba. Nedda sijja kitwala bwe ntyo. Kati we bamala okutuula Pentagon na bikyabo. Omanyi Pentagon be baali ba top employer Pentagon eya USA. Kati okwo n'oteekako Department of Defense DOD eya US. Kati nga yepangisa private security companies eza America. Kati private security companies omuli ezo zi Blackwater, EODT, eza America ezo private security kati zo nezijja eno ku ground mu Uganda. Nezicontractinga private security companies eza wano. Omwo mwe mwali nze mwe nafulumira eyali ekulibwa Madam Helen Kayonga mulamu wa Fande Genosalim Sale. Ye yali nyiniyo. Ndoba ye mukulu wa Madam Jovia Sale wa Fande Jovia Sale. So
bali bagiyita Aska Security Company kati nga ye yawano kati iyo audit ya America ngekulagana ne Aska Security Company yawano so wetumanya nti gwali mutwalo ne tubuuza ffe lwaki twali tuweebwa 1,000 kati baatuula hierarchy eyo nanga wogiwulidde administration ne balabanga okuwa omutwalo oba olina okwekolera buli kimu wotuuka eri n'okusula oba olina okusasulira wepangisiza exactly ne woosula olina okusasulirawo kulya biki kwoza byonna kati bagenda okulaba nga ekyo tekisoboka omuntu ali ku security work atadde mu ebyo osasula amazzi osasula amasannyalaze yes exactly n'okufumba olwo oba ogenze oba nga ne wano bikulema kati ne bacontractinga balina civilian contractors walina kye bayita ba civilian contractors America baba contracts ezo ezituusa services ezo kuba security bannayuganda search nga be batutuusaako services ezo kati bo ne bazitema ku mutwalo gwa $. so kati gwenga 1,000 luno lwofuna tolina kyokolako yadde exactly olwo lubalulwo okusula kwabwe buli kimu n'okwoleza ak'omunda ak'abasajja ak'omunda gwe ng'oteeka mu kisawo ky'ekyengoye ng'otwala mu laundry ng'ebyuma byoza byonna ng'ebiba bibali ogenda mu library okusoma obutabo biki ogenda ku internet biki byonna babibalira kuli gwe kyoyagala kyokola nga tulya meals 4 olunaku breakfast lunch dinner ne supper naye nze natuulamu n'enkibala twalyanga buli miiru ng'erimu emitwalo egya Uganda meaning wobanga asobola okulya meals ezo buli lunaku ng'olya emitwalo aga okumanya America ngagga ng'olya emitwalo aga buli lunaku newo n'ogenda ali mu Serena tozirya kitegeeza ffe twali wagendanga mu DFAC facility dining facility nga ziri 5-star eringa Serena 5-star hotels eringa 5-star hotel ng'eringa Serena kati ng'ebyo byonna mwobisanga gwe kyoyagala kyolya kyonywa ice cream biki my dear emitwalo aga so omutwalo we batyo bagutematemanga ne batuuka kkuba 1,000 naye ng'era bannayuganda ano basigala batukubako gundi enjawulo okuva wano wenjagala osooka otujje wano bwe mumala okwewandiisa ebisaanyizo byali mpapula zokka temwali mugamba nti olina okusooka okulaga mu nti physically oli fit awe mbadde nzija so ekyo ekimala kasita twamala okitegeera twagendanga ku abarecruiting companies ezo zenkugambe mu Uganda nogenda n'ebisaanyizo bye bisookerwako biri byenjogedde we bakulaba ng'oyitawo yes nga bakurecruitinga ng'era abayingira amagye obalaba olumala okurecruitinga nga mugenda ku training yalinga crash training ya mwezi gumu training eyo ng'okusingira ddala bayagalanga nnyo tufune orientation engeri America coalition forces engeri gye kubanga system yeri yanjawulo ne wano ffe twalina system ya kiyeekera endowooza ya kiyeekera mu byamagye bo bali balina ndowooza ya technology amagye gali modern so nga n'okumanaginga obumanaging eyo okukebera omuntu ayingira gundi mentality eyo mindset erina okukyuka ku ya Uganda okitegeera yes togenda kujja eno bunnauganda bwo obutwale mu besi zeeri so kati training gye twakolanga wano nga baagala bakujje ku mindset ya Uganda y'amagye ga wano basecurity bakuteeke ku exactly how are you going to handle people kuba bali ba international people mulimu bajjeno mulimu baki muli bonna kati gwogenda kujja wano ne gundi yaffe obubisi bwaffe nga obumanyi obukube bukubi eri so that training was crucial here era eyo twagituulangamu mu lecture room ne tukwata ebitabo oba kitegeera kati training endala zalinga military gundi zino drills ezawano muchaka mukola efunga ate mwali fungua lakini kuchapa mguu nini ne gundi eyo light drills eza military abali batazimanyi naye kufa abali baseniyanga tulaba bya gundi kati then mbeera mu ne physical gundi training of course omujasa ekyo kikulu nnyo physical training then mbeera mu military wise gundi
yalinga range kubasabaawo abaali batamanyi kusumulula mundu kuba nkugambye ba civilians baali bangi nga tebamanyi kusumulula mundu ekintu kasita kiba kya newuunya n'okwewuunya kuba abantu nga Iraq olutalo olwaliyo ng'omuntu okwewaayo era kuli kwali kwewaayo kuba twagenda mwaka 2003 nze manya twagenda nze nagenda 2007 omwaka ogwo gwali muzibu nnyo Abamerika baafa nnyo baabakuba nnyo omwaka ogwo baafa kumpi 10,000 ogenda nze we naviirayo nga Abamerika bakafa 10,000 gwali muzibu kubanga gwegwo omwaka George Bush gwe yasalawo nti bannayo olutalo lulabika lulinga oluganye twongereyo obungi bw'amagye bagiyita Surge yagituuma Surge so wagituuma Surge nadeployinga amagye 10,000 kitegeeza olutalo lwali luganye gwali muzibu era nga abantu bafa okamala obukamazi so twakolanga training eyo wano naye ng'era waliyo egundi endala gy'olina okuyitako nga wotogiyitako osigala eya medical check up medical check up kati nga tumaliriza ebyo byonna tulina gundi gye tukola examinations omanye oluzungu ebintu ebyo omanye oluzungu medical examination wagiseeko sabbaawo wakoze otya kati nga okumanya oluzungu test ezo biki nga empapula ezo no okusinziira engeri gy'okuttemu training eri gy'ogenda okukolerako eri so nga twakolanga examinations ezo wano kati awo kitegeeza omuntu wali olina okubanga ng'oli sharp oba kitegeera bulungi neera se bannayuganda nga enkugambe n'abatamanyi kuwandiika mannya gaabwe bayitawo bangi n'abatamanyi nzungu era ne bagenda naye awo nga nkugjeewo ndowooza ekikulu baali baagala money power bali abeeri naye nga baagala yes bali abeeri baali baagala money power yes naye nga tebaagala buli kagundi kafunkunaali naate ne kampani eyali ebatwala yali kaakati abeeri baba kubanga dolera abawano nga babatwalira n'ekitali ki abeeri kye bataagala kati nga abawano bonna babagamba abazungu bali nti ekyo kye tuleeta kyonna kyekyo tuleeta cream top cream oba kitegeera bulungi ngeri ebya Uganda administration yinza okuba yeemanyi etwala top cream naye bano ba instructors ne wabeerayo eyafuna 10 ne wabeerayo eyafuna 2 oli naagula akajje kyonokowa ebya Uganda obitegeera naye nga bo bali Abamerika bamanyanga nti kubanga bagendera ku kiri nti Uganda yeri abalwanyi yeri abazirwanako era abakyalwana gundi esembayo yakuba sabbaawo fe sabbaawo twagikubira Kigo sabbaawo eyo ekyaleetanga obuzibu awamu ng'emmundu ze tukozesa wano SMG AK-47 ate si ze ziri mu Amerika. Abamerika balina M4 Bushmark balina M16 emmundu zaabwe ozimanyi so nga wadde tukubye sabbaawo wano ne AK-47 era oyina ogenda eri okorofayinge ku mundu y'Omumerika kuba si kyekimu ne AK-47 oba okitegeera sampo oba oluvannyuma bazireeta simanyi naye nze twakolera ku AK-47 yes so nga tugenda Iraka ng'olina bubeezi ujuzi olina bumanyirivu bwa kuba sabbaawo kitegeeza ne M16 something oba M4 ojja kuba ekyokolo kitegeeza exactly so ne tugenda Ekigo naye waliwo kalumwanyi waliwo gundi awo ekyagwawo sikando gye nalimu nendabika nga atajja kgenda ate nga almost training ewedde tusigalidde genda basabbaawo kuva ku sabbaawo kati oba tutwala Ekigo tutuuka Ekigo tusangayo special forces ezitali za SFC ne special forces za UPDF kuba zaawukana waliwo special forces UPDF ne SFC special forces katwe tusanga special forces Ekigo nga bali ku sabbaawo nga batutadde mu layini tutambulira mu sururu moja nga batutwala etugenda okutuula ebanatujja kakati utwali mu layini yaffe mu sururu bana bali bakuba sabbaawo special forces nga mulimu abamanyi ne commander lieutenant commander abwe nyini nga manyi n'abalala balinga 3-4
kati komanda agenda okutunula bwati nandaba nampita wewe Kadogonso liko kuja hapa kati nange olw'essanyu eringi ennyo nenva mu layini nengende wa komanda netwegwa mu kifuba kyava mbuuza ate olagawa amagye wagavaamu ate muze kukola kyeno kuba sabaawo ng'amagye mwagavaamu ne mugamba atugenda Iraq mpozi mbyonoono kati bano ba instructor abatukulira bana kwaliko n'aba UPDF ne nga bateza amatu kati we baawulira byenjogera n'oli ne bakola ki era nabatunuulira bweti ne ngamba wano wagenda kubeerawo obuzibu abalala ne bajja nsereko kiki nsereko ye abalala bajja si ne baneetooloolaawo kati jjukira wali nga n'okubeera n'obubeezi abajaasa abakumanyi aba UPDF abawerera ddala muno mulimu abazimba emitima kubanga abasinga obungi tebaali bajaasi yes ndalaba nga abasinga obungi bazimbye omutima kubanga natuuka ali mu special forces za UPDF nga abasinga bamanyi ne baŋŋamba mwemugende Iraka katubaagaliza omukisa mpozi bano balikodinze munaye nga tugenda ku sabbaawo wetutuuka ku sabbaawo batuwa amasasi 27 bakuwa amasasi 9 nga mukubira mu positions ez'enjawulo prone kutaka n'okuyimirira amasasi 27 gonna nagakuba ku target gonna tewalire nakuba bweru amasasi 18 nagakuba mu Buulu Buulu kitegeeza target object eyo giraba kino ekisajja kibeerako kiraba ekyo ekigundi ekipande kibakuba kasita omukuba wano mu mutwe oba wano ku mutima naddala ku mutwe wano oba okubye Buulu ne kasita omukuba eno ku mikono neno mu lubuto oba okubye ina kati nze no mu ina nakuba ya amasasi 7 gokka agasigadde gonna nagakuba mu Buulu ku mutwe era nensinga eyanziriira yali muwala ate nga yali civilian naye nga yali agenzeeko Iraq ngaddayo gwakubiri bamuyitanga Doreen nga munyankole naye amasasi gonna 27 yagakuba ku target gonna naye teyakuba mu Buulu yakuba mu ina nze awe namusingira target eyo nagikolereranga nnyo mu NRA nze nagendanga ku sabbaawo ne training nabbanga amasasi mu Amula nengenda ekigungu Entebbe nenkola practice ku sabbaawo bwogo nga nkubirayo nnyo sabbaawo ku lwange ne bannanga oluusi kati nentaramuka nnyo mu kuba sabbaawo eyo so ekyo ne kiggwa nga tudda Kuulu enkeera tuddayo batuwe briefing ngenda okutuuka ku parade batutadde ku parade waliwo omwami waliwo akagundi akagwawo akapoliti kwali kulonda Bulange oba 2 mmeka oba 2 gumu oba 2 gumu ndowooza mujjukira abantu abafa Bulange be bakuba amasasi mu kulonda bafa 2 balina omusirikale balina omusirikale omujaasi yakuba abantu aba amasasi naye nga yali kasita gw'olyogedde sinze ndyogedde kati Magala yali chief instructor waffe yali chief instructor waffe ku training eyo oba kitegeera kati ng'alina n'abasirikale ba UPDF kuliko sergeant omulala bamujja mu UPDF n'omukyalo omulala nga naye private nga nabo ba instructors baffe kati banaabalala balinga ba instructor abavudde Iraq abamanyi experience yeri be batusomesanga wano katutuka ku parade kololaawo ku machanga n'olukuba lutonyerera naye nga nze nakitegeereddewo nti bano abasajja bateekwa okuba bakoze eki Magala nga mpita nsereko vaayo nga ndagayo eri bannange nti mulaba ono yakola eŋŋambo nti tugenda Iraq tetwagala bantu baŋŋambo kati ono tajja kgenda Iraq huyo ni mwananchi huyo civilian ono civilian tetumwetaaga kakati nze mukugamba nti tugenda Iraq neteeka mu parliament lyali lyayisibwa ministro ya Labour oba okijjukira bulungi nga yayise etteeka nti bannayuganda bagende Iraq nga mu Uganda temuli kumpi maka gatali muntu ali Iraq nga kimanyikidde national nga byeyembozi ya Uganda nga olaba TikTok kati nze nagamba olugambo ki ogamba bali abajaasa abamanyi bambuuza nti tugenda Iraq ekintu ekimanyikidde egganga lyonna
kati bo bakitwala nti Lugambo. Nanzijayo nanziza maaso nangamba gwe nkutwala wa madamu antwala madamu Keren Kayonga mulamu afande Sale managing director. Olwo Lugambo lo nezivaako ne mugamba temujja kumanyira nenkwata ensawo yange nentambula nengenda uba temwagala kuntwala mulekeeyo nakoze Lugambo kinga Uganda yonna n'abaana ba civilian abava masomero nga netteeka mu parliament lyayisibwa ate nayogera na mujaasi ate nga ne bali abamu abatusangayo abalala be twasangayo mwali mu captain nga yambadde nangato za Iraq omwana wa Iraq yazimuleetera kati captain wa UPDF yali atambula achekinga engeri gye tukubyemu sabawo n'atuuka kunze we nakubye we yatunulawo n'agamba ono yaani mumundeetere mulabe nga muyina omusajja omukubi wa sabawo ne banteekaawo abantu bonna ne bantunuulira gamba ono omusajja akuba sabawo oba kitegera bulungi kati ebyo byonna baabigattagatta ne banteekako gundi ekifo ky'okwagala obwagazi nti omuntu gwe tutwala oba kitegeera mutuufu exactly ate bo baalaba mu bikyamu kakati ne mbagamba bassebo temujja kumanyira nga nno nina okweraga nga neeraga nga kye neemanyi nga nze siniya gundi wali mwalimu ne kadogo omulala awo yali mu 11 tuli naye mulimu ne kadogo omulala yali nga oba mu 5 naye tuli naye mwali awo naye nga nze siniya waawo mwabo bonna abatudde awo ffe bakadogo nga baffe siniya bali bonna banayinki nga kuba kulwana kuba mundu eri ffe tugenda babeererawo bano batutte bigundi bano batwala bali basente kati nga nze neematira nga nkimanyi munjagala oba temwagala mujja kuntwala nabagamba mba temwagala kuntwala mulekeeyo tojja kunvuluga wano nze siri mujaasi nze ndi civilian onvuluga otya nti nayo nenkwata ensawo yange magala ne mugamba nze ngenzi ne bampita nsereko komawo ne mbagamba akuna sijja kudda nentambula nengenda kakati waliwo mu baana awo sikyamujjukira yakwatibwa nnyo ekisa kyava dduka nava ku parade nankwata ku mukono nga ntambudde ntuuse ng'eina ngamba nsereko nkwegayiridde tofiirwa tuvudde wala training ewedde tugenda komawo kakkana komawo nga nkomyawo neŋŋaana okudda ku parade nenziraali wabbale ne bagenda ne basoma magala naŋŋamba kakati gende wa madamu kati we tugenda mu lecture room mulimu omulala bamuyitanga Jebbi yali Iraq kati ye nga yatusomesa lectures ze Iraq oba kitegeera kati Jebbi kyava naye asitula olutalo olulwe now this is the man he's a rumamonga biki tajja genda Iraq ayogera olulimi olumerika oluzungu olumerika ngamba kakati bye bibadde wali ate bye binzi era nenkwata ensawo yange nensituka nengenda kyava mbuza do you know me ne mugamba kati gwomanyi nze gwobuuza omanyi ombuuza nko ne mugamba kati oyagala nkumanyeeko ki nze gwobuuza omanyi nti ayo soja ne mugamba oyagala nkunnyonnyola ekiggwe nkunnyonnyola ngaani kikyonjagaza nga ntabuse ne mugamba if you don't want to take me to Iraq acha iyo senta yenda kirasi yonna neegira bweti neesiriikirira kati do you know me nampandikira kakiiti nkatwale wa madamu Kayonga mulamu afande jeri musale ono omusajja alumamonga biki tumugobye nga nkatwalira gundi naye nali sinatuuka madamu Kayonga mu office nze nempandiika akange nagenda ku internet cafe computer nempandiika resignation letter nengatako kano ke bampadde kati olwatuuka mu office ya madamu Kayonga namuwa resignation letter gye nasoma am resigning because amwe nempandiika mu resigning nze kubanga ndi lumamonga biki we akasoma omukazi na ngatabitegeera bulungi nagamba kino kye kikurizayiningisa Lugambo kiruwagize lwayogedde nembagamba nabagamba nti genda Iraq nagamba kweri really that was it nemugamba yes nambuza ayingira ddi amagye wali mujasi nemugamba nayingira itetunga nina emyaka 8 wali mu battalion byonna nemunyonyola nagamba my god we are going to miss you what happened nemunyonyola nagamba okay nemuwaka kiti kalyono ke yampadde nagamba omanye wa driver tukutwale ku lwokusatu nemugamba sinala bali bagana kuntwala ku lwokusatu bano bangobye naye nga ye kasita yawulira NRA 82 nali kadogo first battalion yagamba nkutwale ku lwokusatu nagamba okay koma wano enkeera netubituulamu awo ne ba instructor ababinteekamu awo kati ngenda okuddayo oyo magala gwe nkugambye lieutenant ne banne madamu Kayonga yali agala bagoba ku lwange
era nabasanga bonna nga bawootedde baagala kufukamira magala kyava mpita nanziza wabbali naŋŋamba nsereko twali tetumanyi nti oli mukubi wa sabbaawo booti go asinga ekigo olaba results zo bannaaye tuyambe genda weetondere madamu ne mugamba ng'ate mwetondera kinnakoze eki sina kye mwetondera sina kye nakoze kati mwe mumanyi omusajja n'ayongera okunyogoga ne bagamba kana akasajja kalabika kaguka ddala naye nga nze mbataddeko psychological I wanted to torture them yes I was torturing them psychologically nengendo wa madamu Kayonga ne batuulaawo ba instructor Jebbi biki Jebbi kyavambuza would you apologize to madam ne mugamba apologize for what nakoze eki kimugambe kye nakoze I'm not going to apologize bonanga bali awo until mungambye kye nakoze nina musango ki ne bibasobera ne madam n'asirika bwati ne mugamba I'm not going to apologize ombati mwagala temuntu ala Iraq ngeyo nano ndi ku psychological torture nenga nkimanyi kuba apologize wakoze yes nga ndi ku psychological torture nenga nkimanyi banneetaaga oba baagala tebaagala banneetaaga nga baamala ddo singling me out that is the best shooter we have among us the best shooters ate nga eri mu Iraq mu America kyasinga okwagala n'oba toyogera bulungi luzungu naye ng'olina sabbaawo nga banneetaaga kati oluvannyuma nnyo my senses came back neŋŋamba bano abantu bendi nabo nina okubawa ku kitiibwa mbavuluze nnyo ono ye director oli ye instructor biki mbavuluze nnyo oluvannyuma neŋŋamba okay sincerely I apologize naŋŋamba okay genda oteeke madamu naŋŋamba go and put it in writing nenkiteeka mu writing nembawa copy kyaddirira Iraq nekiggwa ekyaddiriraa okulinnya Nnyonyi Nnyonyi wali wagirinnyako dda wa lwe nali ngezezza okulinnya mu Nnyonyi yali 87 nga nakava ku mobile afande Rwigema amaze okutuguba bukadogo tudde ku ssomero nentuukira Entebbe kweya base kati balina service bakola service za gundi za helicopters ezo batero zikola service we bamala ogikola service of course ekola mu flight sawa kati nze bamala ogikola service nengenda nensaba ba pilot banvugemu kati we mwezo gundi M17 yezo nga bantuza bulungi mu helicopter kakadogo mukavugemu awo nga nina emyaka 10 nchaye n'emyaka 12 nako mukavugemu kati ono gundi captain pilot omukulu maze okutuula okwesiba olukoba ajja alambula baani abali mu Nnyonyi nagamba kanaate kalagawa ani abagambe muteekemu Ennyonyi weefuniraawo ne tugira naye ng'afiiramu vayo kati gwe gwali omulundi gwange era nasubwa nnyo kati Ennyonyi wano tutuuse Entebbe ku kisaawe twalinnya yali Ethiopian Airways twalinnya ssaawa 12 twali abantu nga 100 twalinnya ssaawa nga zigenda kuwera mu ssaawa ng'emu tuli thara abo be batutte ye quality abakubi ba sabbaawo Abamerika be beetaaga era nze njagala okubulira Mr. Kisubi abaana be Iraq abo mubalaba abo abaana bakuba sabbaawo kubanga ye yali main training okuva wano ne Iraq sabbaawo kubeera twava wano ne tugenda mu Iraq era ne tutraining wa sabbaawo kati tebereza nze yali omujase yaje training nganze ate ne nyongerako training gye banyongerako eyawana ate ne nyongerako ye Iraq training eyokuba sabbaawo ngo training ku machine gun PKM no training ku pistol no training ku M4 sabbaawo kakati oyo omwana okuba obukubi sabbaawo abaana bagenda Iraq mbaveeko so bwe mutuuka Iraq kakati mu ntambula ano njagala tuve ku tugenda Ethiopia Ethiopia twatuuka kiro muve Entebbe Ethiopia twatuuka ssaawa nga 3 Ethiopia enkeera ne tuvaawo twasula mu 3-star hotel Ethiopia wa Addis Ababa ssaawa 6 ne tulinnya 7 ne tulinnya era Ethiopian Airways paka Dubai twatuuka ssaawa nga 11 Dubai awo kati ng'entambula next flight eyina kutujjaawo etukube mu Baghdad Iraq kati ng'ate eri already red zone obwengula America yabukwata zino ennyonyi za civilian passengers tezikyakola ki basooka zitegeke
kuziteerawo gundi yaazo nga bamanye ebiseera byayo nti kaakati eno civilian passenger plane ejja kgenda so nga tezimala gagenda nga wezagadde so kati kitegeeza entambula yaawo yali nzibu nga ennyonyi zonna ezisinga za military cargo military personnel military simanyi auxiliary faces militia nga zezeetalambwengula bwawo so awo twali ndowooza twalwawoko nga tulinda chartered plane ne batufunira chartered plane ya Barasha gye wandiise nti Kayoola nze nalaba ng'eri Kayoola okusinziira ku zino ze twatambuliramu okuva eno eri yali Kayoola ng'era abajja operatinga balabika baali bajaasi baveterani b'e Russia so tulinnya ennyonyi ssaawa 2 okuva ku kisaawe e Dubai tugwa Budden olwo tuyingira Iraq ovugirawo essaawa bavugirawo ssaawa ezo okuva e Dubai okuyingira e Iraq tutuuka e Iraq nga zigenda kuwera nga ziweze ssaawa 4 nga zigenda kuwera ssaawa 4 ne tulaninga e Baghdad International Airport kye nasooka okulaba wali nti okumanya ebyokwerinda byali ggulugulu ng'amasannyalaze amataala ku kisaawe gano ag'ebweru tegaliiko ng'ennyonyi ejja n'amataala gaayo gano agabeerako okuba kulandiwe naye gano ag'ebweru ku kisaawe nga tegaliiko wabula ag'omunda mu kizimbe ng'omanyi lwaki tebaagala bateralists kulaba wali mataala kukubawo kati nemmanya nti kaakati obungengete bwali bungi bwali bw'amaanyi baaba eno mubadde mukola naye kati wali mutuusi akati awo omujaasi already oba omanyi kati ffe wetukyaza wano Mr. Kisubi tubeera mu mbeera gy'olimu tubeera mu mbeera y'abasivilian kuba gye tulimu era ano gy'otubuulizaamu naye omujaasi kasita eyali omujaasi oba omujaasi kasita atuuka mu mbeera gy'alina okubeeramu ng'omujaasi akyukirawo n'afuuka mujaasi kati nga nze ne bannange ffe abaali abajaasi twamanya kaakati tuzzeemu kubeera abajaasi tugenze mu ozone oswikingirawo nova mu bino by'obaddemu nodda mu ki yes nodda mu thinking y'omujaasi so fe obunkenke twamanya nti weebuli naye kale sasa ni vita kati lutalo yes exactly tutuuka wali tusanga ne bazimba security ring America Global Security Company ennyonyi ne bagizimbako security ring bonna ne bagyetooloola we bati kati twatuukira mu security ring eyo nga mwe tutambulira ne tuvaamu ne tuyingira Bayap mu kisaawe Saddam Hussein mpulira yakizimba kati nze kyesaamanya nti mu kuva eno tetwayina visa za Iraq nze nali manyi visa mweziri mpozi twafunanga bufunyi transit mutuse Ethiopia ne babateeka mu transit mutuse Dubai ne babateeka mu transit passport mwazirina mpozi yo mu America okumanya ayina amaanyi Iraq yamuli mu ngalo mbuli kimu bweti nga ne immigration mu America zonna yazikolako kati fe visa tekyatwetaagisa kuzikoneramu wano visa bagikoneramu ku kisaawe wali wennyini pa sawa nyaza kino naye tuba tuli awo ekikompola boom ayya sijuulirangako mu bulamu bwange omanyi boom Baghdad International Airport netandika yes nga musinegira gugugugu no musenyu ne gutandika okuyikayika ate nga Baghdad International Airport zezimu ku gundi airport sezikyasinza okubeeza omulembe mugundi mu kyondo ky'Abarabu awo eringa yakusatu oba yakubiri okudda ku Dubai naye abasajja bakuba bomu airport yonna negira gugugugu n'omusenyu ne gutandika okuvaayo okutuyiikira nengamba nga balinga abatugamba nti bannaye tusanyisa okubalaba babaaniriza bwe bamala okutwaniriza naye tekyabatuukako kyali bweru wa gundi kyali bweru wa kisaawe naye ng'ekisaawe ekyo dwe lubiri Republican Guard mwe mwali ne Republican Guard ya Saddam olaba okuvanga wano okutuuka ku bbiri ewandegeya kati buli each side distance gye nkugambye okuva wano nga Republican Guard eyo gyekoma kuva wano okutuuka ewandegeya n'eri side kutuuka wandegeya nga yiki dwe lubiri lwa Republican Guard ng'era ye headquarters y'Amerika gye bayita VBC Victory Base Complex nga ne General America awo akola ki era omwo mwe mwali camp mwe basibira Saddam Hussein we bamukwata bamusibiramu olwo bagitanga Camp Cropper
era gye bamujja okumutwala okumutta yali mu lubiri olwetwalanyi aya basooka ne bamusibayo ebbanga tomanyi awozaawozaako bamukwata ne bamusibayo ebbanga n'okwozaawozaako n'agendako mu kooti naye ng'awoza ava mu gundi eyo Camp Cropper mwolwo olubiri so that's how big it was nga ze headquarters za Coalition Forces Victory Base Complex kati mwe twatuukira naye ng'olubiri olwo lwonna ngera beetolooza ekisaakaate lubiri olw'emmengo bwe balwetoloozaako ekisaakaate nga ne luli we luli saakaate nga kiri mu gundi meters nga 6 waggulu wali ne bongerako ne seng'engo ono omutegeera so mwe twatuukira okuva wano nga ne kubbi yes kubbiri kwennyini otuuka naye ng'eno ye center yes exactly ng'eno ye center kati omwo nga mulimu camps ez'enjawulo eza America mulimu Camp Slayer mulimu Camp Liberty mulimu Camp Victory Camp mulimu Camp Striker nga mulimu camps zalinga 5 neyo Camp Cropper kati nga camp eyo esobola okutwala gundi almost akatundu tunu nga wola bano ku Radio Uganda n'okuyitira eri ku kati camps ezo nga zigenda zina rwigundi zaabwe areas zaabwe kati zonna nga ziri mu lubiri olwa Republican Guard era mwe mwali ne barracks ya Republican Guard gye mwawuliranga ya Saddam Hussein era mwe yali mu lubiri olwo kati America mwe yamala okukuba Saddam Hussein esimbo mu amakanda waliwo n'ekizimbe kye baakubanga tubiraba no ku TV 2 ennyonyi zo kyasooka okuba ekya Saddam Hussein kye baagamba nti eyo ye banka ya America ya Saddam eyeekweka nakyo kyennyini nga kiri mu lubiri olwo era ffe kumpi twali tukisulanga wali nga kiringa wali era ebikozesebwa ebimu bye twakozesanga yali store ya America eyo nga tubijjaawo mwekyo ekizimbe so batuteeka mu mmotoka olwo tuli mu lubiri munda tumaze okuyita mugundi eyo migration ziri 7 za kiro batutwala mu kampu gye tugenda okusulamu twayita ku checkpoints ziringa EPCs entry ECP entry checkpoint zaali 8 ova kwenu nodda kweri okutuuka mu kampu gye twalaga mu 8 buli zimu nga ziriko bannayuganda kuliko n'abajasi ba America bannayuganda n'abajasi ba America bannayuganda n'abajasi ba America abasangayo kakati wano mu kugenda ebikosi ebyaffe byali ebi batwawulamu ebikosi bibiri waliwo ekyasooka okugenda kati ffe ekyaffe kyali kyakubiri kati kiri ekyokubiri olwedwe twasanga bakoze ekyasookayo twasanga naye olwedde wali era n'abalala jukira sife twasooka abagenda edda abasiniya baayo kati ffe batwongerezaako bwongereza nga n'enteekateeka eno teriiwo so tusangayo bannaffe bano abasooka okusimbula wano entebe ng'olwedde baba deploying nga bali ku checkpoints ne batutuusa mu kampu bagiyita Camp Slayer ng'eri ddala ku kisenge ekisembayo ne Baghdad eyawukana ekisenge kyayo kyekyawula eno olubiri olwo ne Baghdad capital city era nga ffe tulinnya akasozi obwo obusozi Saddam bwe yazimbisanga omusenyu yatuumanga omusenyu n'azimba obusozi n'asima n'ennyanja omusenyu bwe yasimanga mu nnyanja ettaka lyajjanga mu nnyanja n'alikolamu obusozi n'ateekako ebyokulwanisa n'akolaki kati ffe twagendanga kasozi kali ne tulengera Baghdad wano ng'etuli wano etandikira wano so twatuukira mu Camp Slayer naye tuba twakatuuka pa nga wakabuuka olukomera otandika Baghdad omuliro ne gutandika okukaaba sasi ne litandika ejjitirivu amalala nga gatuyita nako essaawa helikopita ne zisituka omanyi wali kasita bawulire essasi pa nga livudde bweru wa kampu helikopita esitukirawo America ekubagana ne baterrorists mu Baghdad bonna abasimanyi abashiya simanyi abakiffe bonna twabayitanga terrorists kuba bo berwanisanga nga aliwo abashiya n'abasunna abasunna lye lyali eggwanga lya Saddam kati nga tebakulagana n'abashiya kati abo nga bakubagana naye ng'ate bonna balwanisa omulabo mu America ne banne kati bo ebeegwangako bakubagananga nga bo nga ebagwa ku America bakubagana so kyali awo awense ebeedo bonkanye exactly so webiti olutalo ne runyenyiitira ne ngamba hanyabula so mwalimu akatuuka yes tuyingidde Camp Slayer olwo olutalo sasi ne litandika
era gatuyitanga ku mutwe agasobola okujjanga eno munda naye nga tuli mikono gy'abakama baffe tetulina mundu tebannatudiployi nga twakatuuka ng'era balina tukuumiraawo ne kati ngaffe benkugambye nti already awo nalwi nswikinze njagala kulwana olwo nga ŋŋamba lwaki tebatutwala essaawa zino ne tulaba abo kye bagamba baleete mundu baleete nga nze ndi mu mundu eyo ne bukya bwali bwakatya aba-instructor America ne bajja aba South Africa bo bonna nno babeera ba special forces mulimu ne ba marine olwo tugenda kuki tugenda ku Sabbaawo eyeeri musajja mwagala kukwatamu mutandika okutendinga ate babatwala ku Sabbaawo exactly kakati ne basooka ne batu training oku stripping and assembling emundu z'Abamerika ziri kuba twali tetuzimanyi bye baalina kyetwasookerako ekyo lwamala nenno nga kitwala butwazi ddakika kasita balaba nga mukikutte olwo ne batuzza ku assimilation training gundi practice ey'okuba Sabbaawo eyo nayo ne bagimaliriza ne bagamba aya ne batuteeka mu bibinja kati baakuteekanga mu kibinja nga basooka ne bakubuuza neweesalirawo nga bagamba abasuubira nti ba senior shooters mugende mu kibinja kiri gwe weesalirawo gw'owulira nti oli senior shooter okwekakasa genda mu kibinja awulira nga oli awo bwotyo toli senior toli ki genda mu B bana awulira nga tomanyi nga bakuwa choice bakuwa omukisa awulira nga tomanyi tosobola genda mu C kitegeeza gwali mu C atasobola bajja kuteekako nnyo amaanyi osobola okukola ki okubangulibwa yes kati nze of course nali ningenda nga ninagenda mu A nga ngenda mu A yange batusookesanga waliwo kye bayita zero wing ku mundu oba ogenda okuba Sabbaawo emundu ezo nazo oluusi zibeeramu ne malfunctionality oba zagoomagoma nga tezikyali well aligned tekyali mu layini nga wonootunula eno emabega mu scope kulinga hivi nga teri mu layini kati bacekinga emundu ezo okufunamu ezikuba obulungi Sabbaawo ziri endwadde kati ekyo bakiyita zero wing bacekinga emundu eri mugundi entuufu bakiyita zero wing kati twasooka genda ku zero wing tufune emundu entuufu zetugenda okukubisa zero wing neŋŋamba okakubira mu 50 meters 50 gundi ate nakalabamu baba gonna kusapu gundi ku target abazungu ne bakuba endulu ne bagamba ono tulina mashinale muyitirivu ng'emundu natadde edda wali abalala bakyalinga bakyakola ki gonna agange nga gali nga bafuna emundu zaabwe zetugenda kati gwe buli emu emundu gye wakubisanga ne bagamba nti eno eri mu line eri well aligned yonna eri intact bulungi ejja kuba Sabbaawo gye wasigazanga era gye wakubisanga olwo tuli ku M4 ez'Abamerika nga tugenda ku Sabbaawo main gundi eri esembayo ng'olina kufuna 65% out of 100 awo ng'okorofayinze if you nogira below bakuwayo chance emu kasita olemererwa nga bakutikka ku nnyonyi ng'okomawo yes mu kiseera ekyo yes enkeera oba mu nnaku oba mu wiiki yes ne basiviliani abo nkugambye babayigiriza Sabbaawo ne bakuguka nga bakuba Sabbaawo tugenda ku main gundi batuwa amasasa 40 oba magazini ya M4 Bushmark oba akozesa amasasa 40 sikyajjukira nenga batuwa amasasa 40 kati target objects z'abazungu bali sizezaawa ne Uganda bino byolaba ebisajja ebibeera ku gundi byebibeera ku boodi boodi yakuli kubeerako obuntu rectangular akalinga piramidi akali saako naye nga butonotono bagenda babupanga kati buli kamu olina ogenda ng'okakubamu amasasi bagamba kano twagala okakubemu amasasi 3 kali twagala okakubemu amasasi 5 okitegeera yes katula yangu tukwagalamu amasasi 3 kasikweya tukwagalamu amasasi bwe gati kasaku tukwagalamu amasasi 3 mpaka wokuba ka piramidi akasembayo ndozo owulira gundi eyali eri va ku bino kuba ekisajja ebyawana Uganda gamba muleete nga nkuba bonna nga nkuba munda agasooka nga bagenda bacekinga abalala balingana ku binecula nga abazungu bakoonamu nabwo okubiri bonna nga kuba munda
naye tutuuka ku round eyokusatu oba kyekyangira over confidence erabika nali confident nnyo nentandika okuluzinga ate n'omubiri gwange gwalimu nga emundu yali eriko iringa nnyo kati nga buli lwokuba neriko iringa ngenkuba ano ku gumba lyali ku ngulu navaano nga ndya bubi oba kitegeera kati emundu yaliko iringanga emundu yaliko iringanga edda kugumba kati wano ngenda okuwulira egumba likoze eki kati nga baati tekyatuulawo bulungi wano nga ngiteekawo ngiteteya kati nentandika okuluzinga wali ezo gundi ezaddako nga 2 zonna nga nkuba washout abazungu ne bagamba ate omusajja waffe gwe twabadde tuyita sita abadde ki ne batanzijjaako maaso jjukira baali banneetaaga kati bonna ne bakuŋŋaanira ku nze bonna ne bakwata bayina ekyula nga balaba nkuba washout ne batandika okuyomba this man is sijja nakozesa bigambo bye bakozesa b'Amerika akyonoonye agende bamuwe addeyo nga balaba sikyali mu gundi agende addeyo mu nnyonyi bamutwale talina gundi yonna. We thought it was good, but no. Nengamba kati no biwunya enzirayo mu Uganda. Kakati waliwo muzungu senior chief instructor bamuyitanga Butcher yali mu South Africa. Yakolako special forces za South Africa. Najja nafukamira bwendi. Jukira yali anenyumirizaamu nnyo okusinzira sabawo zirizo yalaba nkubye. Nankuba akama nangamba John, you are going home. Don't swaza, try your best. You are going home. Wachinga tebakubuuza kyeki kutuuse. Gana amasasa agasigadde nkwegayirira gegakununula oba okudda awaka. Ngambo kati emundu ketuulewo oba eggumba likutukayo kalikole ki? Kalikutukeyo. Emundu nenjituuzaawo bulungi nenywera. Nikaringa n'obutalamu bwennina nentandika nga ndingaddamu obuzi nenkubakamu ku target akokubiri ku target akokusatu akokuna akokutaano gonna ku target awo nno ne baddamu ku maanyi omulundi ogusembayo gonna nengakuba ku target ne bakuba engalo naye era katakinsale kugali ge nakubye emmisi kubeera nafuna amasasi gaali 5 ate baali basalira ku 25 nga ofuna 25 below ng'okubya amasasi 25 25 below gaali amasasi gaali batwana nafuna amasasi tegaatuuka 40 nakuba amasasi nakuba 25 rounds ku target kati amasasi 15 nakuba bweru kuba batwanga amasasi 40 nze nenkubako amasasi 25 eyo fezi neggwa nenkorofayinga so netudda ku byemirimu kati tugenda netusoma lectures training eri gye nagambye era ne batuzaamu mu bibiina okusoma biki bye tugenda okukola tusoma Geneva Convention is rules toyinaga malaga kuba omuntu kati woba olaba aduuyi ajja olina omuwa warning emirundi bwegiti kasite omulundi ogwokusatu alemerwa ng'okyalaba olaba advancinga eliminate aduuyi gowa chance bwotyo yes ge mateeka geeri tomalaga kuba soka okuba amasasi mu ttaka oba kitegeera oba ziyita warning shots gakube waali awo bw'olaba wasembera yongera osoosa mumwa stop weyoyongera gakube waali kasita yeyongera eliminate kati amateeka bwe gatyo ne Geneva Convention gagwa mu Geneva Convention yeyo training gye twalina nti ogiwulira yali international nnyo kati ne tugimaliriza eyo yonna ffenna ne tukorofayinga then ne batudeployinga nze ne banteeka ku ECP baali bagiyita ECP9 entry checkpoint kati ng'obala ECPs 8 okuva Baghdad ku kisaawe jjukira ne Baghdad International Airport yali mu lubiri nga we nabagambye kati nga obala ECPs 8 okutuuka ku yange gye naliko era yange gye naliko nga yeemu ezirina responsibility okukuuma Baghdad International Airport era nga tulina American Command awo Abamerika betureportingira nti waliwo kino na kino nga tuli wansi waabwe so eyo ye ECP gye naliko
kati banteeka kukuuma kiro waliwo kye bayita red zone awo ku kisenge kyawo. Red zone eyo lwaki bagiyita red zone? Saddam bagenda omujjako nga bategawo land mines wonna awo mu area yaawo. Bwe bategawo land mines Abamerica ne bazikola ki? Ne bazidetonatinga ne bazitegulula. Naye ne bagamba wayi leka tuleme kubeera sure nnyo. Leka tuteekewo let us coordinate this gundi. Cordon this place. Kati kye kyagituumisa red zone. Kati ate n'olulala waliwo omuvubuka yabuuka okuva ebweru w'ekisenge. Okuva ekyalo ekyali kirinaanye awo ku lubiri bakiyita kamisi bwe kityo n'agwa munda. N'abuuka n'alinnya sengenge n'agwa munda. Bannayuganda bagenda okukyukawo bati ng'abali awo era senga ali terrorist yandibadde abamazeewo. Kati bamubuuza Abamerica kiki nti kitaawe yali agala mukuba masasi yamukwata ayina omwenge. Najjayo AK agenda mu kisenge okujjayo AK amukuba amasasi. Maama we kyava agamba omwana nti dduka agenda mu besi y'Abamerica agenda kutta. Bwe kudduka najja n'alinya ekisenge ekyo n'akola ki? Okitegeera kati ebyo byonna awo byatuumyawo red zone. Ku ECP eyo kati nga baagala omusirikale ddala omusirikale gwe beesiga alina okomandinga red zone eyo awo we banteeka ne bampeerawo ne kopolo. Bali bagabana ebitiibwa. Yes. Ne ranks nga bali batwa ne ranks kopolo sergeant on duty webito. So mu Iraq wavaayo ng'oli kopolo wa. Yes, navaayo nga ndi kopolo we Iraq. Nga ndi kopolo we Iraq. Awo wamalawo bbanga ki? Awo namalawo emyezi gyawera 5. Naye mu byaliwo Ebakulumbako tewali ki? Baatulumba. Okulumba okwasooka baakuba bbomu e Baghdad wennyini ku kisaawe ate ng'eyo yali gundi yaffe. Kati nali mu ECP ku olwo ne bafa abantu 19. Kati nga ffe tulina coordinatinga n'Abamerica okutwala rescue zino ambulance simanyi military bakuba abantu ba bulijjo. Bakuba abantu ba bulijjo ku kisaawe. Oba kitegeera bulungi ne mufiiramu 19 ne mwafiiramu n'abajaasi kubanga wali oluusi wabeerangawo abajaasi abajja Abamerica abadde awaka biki mwafiiramu n'abajaasi abatonotono nga 3. Naye eyo ECP yaffe ffe twali mu buufu bw'eyo bbomu era ffe twakiryalinga emmotoka ezikola kye zigenda okujjayo abafudde zigenda okujjayo bakazwalite. Okitegeera ekirala ate wali olwo baali bagenda okukuba nze ne munnange gwe nali naye mu red zone. Ekiro kimu ennyonyi yali mugundi nga 1,000 meters ng'omutwalo gumu. Ennwanyi omanyi nga obwengula bwa Iraq bwonna bujjudde ennyonyi za America Coalition Forces. Ekiro ng'oziraba ziringa stars. Kati yes ennyonyi gye yali eri tekinologi z'ennyonyi muzitegeera egenda okulaba wano nga ku kisenge ku red zone awo nga waliwo abantu ng'eraba abantu aba kyokka nga ate bambadde black. Jjukira abaterrorist bayambalanga black nnyo nga beesiba bugundi bukibiki. Kati ku olwo nze ne munnange twali twambadde black warmers eziwoominga butiti fembi. Kati ennyonyi eri kyeva ekuba communication ku Central Command nti mu kifo bwekiti tulabawo abantu 2 naye balabika baterrorist. Musitule helicopter zigende zibe eliminating. Helicopter ne zisituka mu Camp Liberty. Nezijja emu yasooka neyitawo kati weziyitawo 2 nezifuluma base ziyitira ddala kumpi bwe ziti endala nekomawo immediately nekyuka nejja netuyimirira waggulu bweti nga wolaba waggulu w'omuti awo katono nnyo waggulu wali ne floating nga butterfly netukubamu ettaala nga tetukyalaba. Kati awo nga balinze ekintu eki kukwata ku mmundu kuba emmundu twazikwatanga busi. Kati nga wootambuliza omukono okwate ku mmundu balina 50 kaliba ku nnyonyi wali helicopter. Kati nga kye balinze nga batustadinga kyenava ngamba munnange ne mugamba omanyi teweenyeenya ate tusigale nga tunyumyanga we zitusanze.
tewenyenya ate sigala ng'onyumya nga we tutusanze togeza n'okwata ku mundu. Yes, togeza n'okwata ku mundu, togeza n'olaga nti otidde nnyo gwe sigala ng'onyumya. Togeza n'okwata ku mundu. Ne tubeera awo kazo tunyumya tuseka tetukutte ku mundu. Ennyonyi n'ebalansinga ne tubalansingira waggulu nedda wali n'ekomawo nedda wali. Ng'olwo bali mu communication. Kati eno control tower yawaffe wano ey'Amerika kyeva bagamba mu nnyonyi nti awo tuyinawo gundi. Tuyinawo abasajja baffe abakuumi baffe abo basajja baffe n'engeri gye twali ku kisenge nnyo ennyonyi eri eyatulengera eri eyali ewala yalabanga abali ebweru waki w'ekisenge kati bano tebaba kubanga beekenneenya nnyo baali batuukiddeko butuukizi. Ekirala kyali lumu banzija mu Camp Sileya ne bantwala mu Camp Victory ne bankyusa ekiro ki kye bantwala abatujju ne bakuba camp amasasi eyo Sileya gye walimu. Yes amasasi gano agavanga eno Baghdad awo ku gundi awo bagatunuza wano mu kikire nga balina saamu bafuna oba baalinyanga ki oba baalinyanga ku bizimbe waggulu ne bakuba eno amasasi munda kati baataakinga Sileya mwe nava ekiro ekyo ekitanda ekyali kinninaanye omwana waako ne bamukuba n'afa. Ekyali kinninaanye ngenda okutuuka ku makya baŋŋamba nsereko gye wavudde jjo munne yali akulinaanye bamusse era ekyaddirira kumusabira ne bamukomyawo e Uganda. Bamerica basaba abantu ba Katonda bakano baaliyo babrigadia baaliyo biki ne bamusabira ne bamukomyawo e Uganda. Naye mbazaako okumanya Iraq was that dangerous. Lwe twatuuka lwennyini enkeera tumaze okuba sabbaawo era ekitanda we nnali waliwo kabineti mwoteeka ebintu byo amasasi aga gajjirawo shiishu gampita wano ku mutwe ne gayingira mu kabineti ngenda okuwulira gali mu kabineti gaspininga. That's how dangerous it was. Abatujju baalimu bangi oba kitegeera baali bayitirivu kati ng'ate batukuba n'emmota ebiseera ebimu nga batukuba n'emmota kati mwalimu gye bayitanga system ya incoming obugomba obwo bugira obuwoninga naye ng'oluusi bumalfunctioninga nga tebuliiko bomu ne ziwaguza ne ziyingira. Nze waliwo ekiro kimu lwali lutalo lwa kuba bikompola bya Aduyi obwengulo obwo bwonna bwabuna defense systems America kye bayita defense system missile defense system ekiro kyonna missile defense system yali activated ng'ekuba bikompola bya Aduyi. Nze nempulira ne zimashini gani zesuuliranga nako nempulira bomu zesuuliranga nako olala era ne balumba tawa yaffe ne tubeera eno zino tawa empanvu ne bagiwumba bagikuba RPG nekola ki nekuba miisi kakati ne tusumulula omuliro nga tugutunuza mu Baghdad wali batuteeka ku PKM va ku PKM mpulira zaano machine gun zaano zenaku zino bazita PKM naye zeri bazitanga PKM kati nga mbuli tawa tulina mu PKM machine gun ne tukozesa PKM eyo okusobola okuba abasajja abo balime kola ki kusaanyaawo tawa naffe kututta naye mpazi ku kya PKM twava eno nze nabeereramu NRA nga sikwatanga ku machine gun nali musajja nali ku mota nene mundu ze wayita 12 ezo biki ezo ngezo zentege mota ebyo 37 nga sikwatanga ku machine gun. Newe tutuuka eri nga mukola training nabagambe mukola training ku machine gun ku Bushmark ne ku pistol ebyo byonna ebika bisatu kati luli kye saatuukiriza bwe baali banaatera okunsalako nzira e Uganda nga sabbaawo erabika egenda Ghana nagamba kankituukirize ku machine gun eno ne batuwa PKM osooka gikorofayingako ku target ku sabbaawo ne batuwa amasasi 10 ku PKM machine gun gwe mulundi gwange ogwasooka okukwata ku machine gun. Meters effective range erimu meters obanga bisatu something there meters nga bisatu effective range kubanga AK47 erimu 100 meters effective range naye eri about 300 effective range otegeera nga tugenda ku sabbaawo
batuwa amasasi 50 ku chain aga 50 Mr. Kisubi gonna nagakuba munda amasasi 35 nenga kuba mu bulu 15 gena kuba mu ina gonna nagakuba munda okumanya nakuba machine gun Abamerika ne batandika n'okuntera mu akayimba Uganda kuba natandiko gikontrolinga machine gun yo te controlling ka wogiteka mu olugalo bwoti trigger ewulu esumulula beyond 5 rounds ba rapid kiki era bana Uganda abamu bano bana inchi bichi abasinga baga kubangaawo nga bajula na kwekuba so nga inaga kuberi ne basinga dabalaba baga kubaawo mutakaawo ngato akwata mu mulundi gumunegira kiki nga gawedde mudda nengamba wonaawa ojekanga bweka era nze mbonna abakubanze nasembayo okumaliriza nenga ndi mu controllinga PKM njikuba amasasi kuva amasasi 4 kiki gugugu bwete wekaba kiki gugugu kati natandika okukontrolinga rhythm eyo Abamerika ne banyumirwa abalabo nane babavaako bonna abali basigalide ne batunuulira kiki gugugu nentandika okunyumirwa kiki gugugu kiki gugugu kakana nkubi amasasi 10 Amerika ne bagamba wow era batandika okuyimba nga buli controllinga Uganda nentekamu kiki Uganda kiki gugugu ne bayimba Uganda nensinga sheyo ne bagamba omunanziza bali nangamba you seem to have fought so many wars where are your sniper magano obokitegeera mbalenda kugamba nti batugamba ba sniper be bali nenyo target obokitegeera nanti nagambi wano mu Uganda nga nkyali kakadogo nakolanga practice ku sabao nga nkyali kakadogo waliwo ne gundi dubansange yekigo aba political school mu 87 amaje ga NRA gansanga ndi ku practice ekigo nga nabo baze kola competition manye gundi ekigungu Entebbe nga baze ku competition ya political school nga baba jasi eya sabao ne bansangayo nali obwogo kati nengamba bana abasajja mbega seko ntya nange mbere mu competition yeno jukira siri mu jasi waabwe nengoro nine myaka 10 sinaweza 13 baina ne kakadoga akalala bakaitanga semakula konga kajasi kabwe bazze nako kati kyemba ngamba mukulu waabwe komana ne bagamba nanga afande munzikirize nkube nammwe abala ne bagana nagamba what do we lose acha na yapige muteke mu kikosi kiri mpozi tebamanyi beretera guno chewayagaleda eri alinga tournament nga mukuba nokorofayinga nemukuba nogenda kugundi endala nemukuba nogenda kugundi endala so nagenda nkorofayinga ne kakadogo kankasema kulanga kakorofayinga fenani tutuka ku final sebo nenzetika ate nga tukuba buno bu plate va ku kino ekisajja kolo twakuba bu plate buno ba waliwo muzeyi Museveni bu plate bwakubye nga bali ekyankwanza mubulabye ebu plate obwo bwe nakuba eyo sabao nenjetika ate amajenga bali baze ku sabao yabwe bakadogera semakula kakadogo ke kali akokubiri kati gegamanyi ga bakadogo mwene ara esebo tetwali bagundi so machine gun eri mu Iraq ngojeko lulirwe nali nemedwa nagamba kankube machine gun eno bategere nti bana Uganda kibakula bakitegeera so aduyo ya banalukalala bagendo tulumba aba alizakawi ebisere ebya alizakawi yalina banalukalala bamwamuliranga yali ayisa mu binyo Iraq bagendo tulumba mu Iraq nga machine gun njitegeera okitegeera bulungi njogedde nnyo toyina byo yagala kubuuza anti era ebyo bitwazo okuwulira kati nze ngenda ntaddeko kyembadde njagala okumanya nti kuba tunyumya lutalo nga bwe lwali nga bwe walusanga twaliza wamu so obadde otambula bulungi mpozi waliwo enkikwe yagwawo mufe bannayuganda waliyo gye bayita Camp Shield era yali y'Abamerika Camp Shield yali mu miles 3 okuva wetwali okuva e Baghdad ngeri miles 3 bannayuganda abali mu Camp Shield eyo waliwo oba yagwa ddalu oba yekyawa oba yakola ki yamanyi kati nga yensonga bano banna bali bamanyi nti ensonga ze yali abawanga tanekuba masasi ngagamba ba instructor aba South Africa bamutulugunya nnyo musajja abavubuka bano ba civilian abava mu naye kati nga bali well trained bakube mundu obutagambe
kati lumu instructor nga amulumbeera bakola fujja bulijjo lyakola Munnayuganda mpozi yamwetegekedde dda yayina emmundu yamulumbirawo yayina emmundu mpozi yatadde dda amasasi mu kyemba yajjako bujja kabaati nakuba omusajja instructor wa South Africa n'amuttirawo naye neyeekuba amasasi yeekuba magazini gano agaali gasigadde mu magazini gonna n'ageekuba n'ageemalirako yateeka mu lugalo nati kati ekintu ekyo kyatambula nnyo mu Iraq era bannayiraaka bonna abawuliriza emboozi abaaliyo bakimanyi wekyatambula mu beesezi z'Abamerika zonna ezaali mu Iraq Abamerika ne beesikamu ne bagamba ndowooza muli bagamba bano tetulina battemu bano kati ne batandika okutubeera ewala kati ffe kye baakola wano mu campus layer ne basooka ne batuggyako emmundu kitegeeza baalinga batutadde chini ya ulinzi twamala ennaku nga 3 nga tuli chini ya ulinzi olwoli kye yakoze yes batwekengedde kati okuva olwo batandika okuteekawo obukwakkulizo bw'amaanyi nnyo wakati wa Munnayuganda n'emmundu ne bakama be ekifo nakyo kyekango ky'amaanyi so oluvannyuma lw'ebyo Bannayuganda batandika okutambulira ku kye bayita QRF bakiyita quick rapid force etwala omusaada patrol ebeera patrol QRF patrol quick reaction force batandika okutambulira ku patrol nga bagenda Baghdad mu kibuga n'ate mu Baghdad mwabeerangamu incidences z'abannalukalala ambushes biki kati ne Bannayuganda baali batandise okufuluma base nga bagenda n'Abamerika Muhammad oba kitegera bulungi ekirala ekyaliwo kye sijja kwerabira ebiseera ebyo nze twasangayo David Petroz ye yali overall commander wa America Coalition Forces ng'ali mu kampu eyo VBC Camp Liberty kati yali ava Baghdad airport ng'alina okuyita through these checkpoints kwe tuli kati kwolwo nze nali ku checkpoint eno esembayo nga tunayingira mu Camp Victory ne Liberty ng'ayita muziri 7 najja kuyanga ey'omwenda we nali kati convoy ye yali esimbula Baghdad bano abasirikale abasooka abasecurity ye ne bajja ne bangamba the general is on his way. Can you mobilize security to make safe passage of is it a safe passage? To make the place safe for the general to go through. Kati obuvunanyizibwa obwo nze kye nalaba ku America bo obuvunanyizibwa bwo babukuwa wadde oli gundi oli wansi tabuyingirira singa wano woolaba wano olina okitegeera kasita bamanya nti oyo yalina obuvunanyizibwa bakimanyi training wagikola kyogenda okukola okitegeera olina obusobozi tebakuyingirira bajja buzi ne bagamba nti ajje najja kola ekyetaagisa okukola ayite obululu yes neno ng'abagamba be bamu ku basecurity ye esooka mu maaso ne ngamba akiwedde nga nzira ku radio call yange nga communicatinga bonna communicatinze n'Abamerika the other side biki ngamba teeka ku alert kyatwala eddakiika zaalinga 2 okujja kati wali wabula eddakiika nga 5 atuuke ku ICP n'ensiba emmotoka ezaali zive Baghdad kuzisibira emabega ng'eri ku parliament eri gyetandikira asobole okusigaza space eyo nga tongera olaba Muzeeyi Museveni we bazisibira eri ng'abuzayo eddakiika 4 oba 2 ayitewo nange we nazisiba abamu ekibanyiiza naye no president zino ensi ezaffe si nnungi teziri safe ne speaker no bwabadde zino ensi ezaffe si nnungi president bayinza omuttirawo ne bamuteega ne bamukubira mu bujjamu obwe mulaba so kati ekyo tebakikola lwakweraga bakikola for the security of the president yes kati olowooza bameka baagala omutta muno bangi kati balina okumaximizinga his security talina kusibamu ajja kusibamu nga wasibidde waliwo batemu bagule omuliro ku convoy kati so that's why bakola ekintu ekyo so najja n'ayitawo jeno n'ayitawo ne musaluti nga biki n'agenda naye kye mbadde njagala okugamba Bannayuganda mu kino ye professionalism gye balina muli neebuuza who was I akiliyalinga jeno wa America nzaane
ngalo wali abajasi training special command bagundi special forces aba America webali bonna bayimirira buyimirizi wa bali webati ne bandika n'enkola ogwanga awakiregera bye neewunya byali mu Iraq ekirala kye neewunya Bush agituma message increment ya maje mu Iraq era baleeta ebyokulwanisa ebya America ebingi ezo Abraham tanks striker trucks empitirivu ebyokulwanisa bye tutajja kulota nako kufuna wano byali convoy nga mpanvu era nze nagikirialinga yes kiro zaali sawa nga 5 ez'ekiro nze nagikirialinga era bayita mu process eri nti waliwo convoy ejja ey'ebyokulwanisa ne bambriefinga kola ekyetaagisa nenze kye neewunya era ku basajja bali kyekimu convoy commander yali atambulira mu resistant vehicle resisting explosives yali new model eyegula obukadde 3 ebiseera ebyo yali egula obukadde 3 obwa $, nga amuvi bazikuba bomo kamala nga bazifulula kati ne baleeta eyo resistant gundi ka endala ngegula $, milioni aga ye yakulembera mu convoy netuuka ali we nali kati muline neebuuza nsereko waabwe nze ngenda kiryalinga kiki emmanyi kubina ebyokulwanisa nga mbitusibira banganako oba kitegeera si bye bya Uganda ebiriwo sibira banganako ngamba ngenda kiryalinga ki kandabe kati ngawe kyandibadde oba mu nsi endala zino ezitali professional abasirikale abatali professional bali badde mbukujja ne bayitawo buyisi ate gwana bayina convoy ya byakulwanisa bya America yali ate onoomukola ki n'abasajja abajja convoy command emotoka neyimirira endala ne ziyimirira ng'eri ezimugirako n'afuluma n'avaayo n'ebbando y'ebiwandiiko webiti n'akubamu ttooki n'atandika okunsomera tuleese ekika kino tuleese ekika kino tuleese ekika kino namugamba bugamba don't mind genda kati nze nga n'ebika byambuulira sibitegeera oba kitegeera kati nze ye professionalism gye neewuunya wali tolinawo otiikinga kati ntiikinge ki obeera kubeera gwe ntiikinge ki oba kitegeera otiikinge ki ekyo kyekyokwewuunyisa kye nalaba awo njogera ku professionalism eri wakati wa nsi zaffe zino eza Africa n'abasajja bali nti omulimu gwo gukole ye tajja gukolera ate tajja kuyingirira naye n'ogugwe toguyingirira nze lumunno nakwata olweyo njere mu command post yaabwe y'Abamerika nga ndaba wakyafu nnyo Omumerika nankwata omukono nangamba no John this is not your job this is our command post here it's not your job to clean here it's me nenga be bakama baffe nankwata omukono nanzijako olweyo nayerawo so buli omu akola kyalina okukola exactly nzeyo nalabayo nnyo ekintu kyebayita discipline ekitali wano era nze sijja kulimba Mr. Kisubi ngenda okudda wano okutuuka entebe ku kisaawe nali manyi mu Uganda tuli balalu engeri gye tukolamu ebintu wano nga olabira n'obikomparinga ne bali ng'olabira ddala we are mad but we are not tulina ekibulawo yes something is terribly wrong we are mad ne utandikira ddala awo ku customs wennyini ng'oyingira nze kye najja Iraq ekyali ekyamaanyi nnyo zaali novo abala bannayuganda baaleetanga ebintu ebyenjawulo byali abaweebwanga Abamerika nenze Abamerika ne basaba ekintu eki mumpe novels neneetika novels zaalinga 10 era ze nateeka mu kabaaga okutuuka awo entebe ne bazingiisa bino tubijjako omusolo ogenda kutunda ne mbagamba bannaye ezo novel nkadde ngenda kutunda ki era sebo baali baagala kuzisigaza ne mbagamba zizo musigaza abakitegera bulungi eyali amanaging awe yagamba omusajja muleka agende ngulabira ddala ebintu biringa ebyekidalu ogenda okutuuka ku nguudo eno obuveera biki olyakola ki olya kitali eri bannaye omanye discipline eri eri omanye discipline eri eri esente zo mwazikola sente abazikola bazikola kuba ali abagendayo emyaka egi bakuwanga contract ya mwaka gumu mwagendera ku mwaka gumu kati ng'omwaka gumu weguggwako ng'osobola okukola ki okurinewinga kati waliwo abakola omwaka ogumu 2 abo bo bazikolera ddala oba okitegeera bulungi nawandika akatabo American Ugandan story in Baghdad okalaba wandika akatabo kalamba yes kapages 2 n'omusobi American Ugandan the American Ugandan story in Baghdad dying for money oba kitegeera twali tufiira we are dying for money natandika kawandika nga ndi Baghdad nenkamaliza nga nkomyewo wano
so ebingi ennyo bye sigambye mu katabo muno mwebiri lwakuba sinakakola ki sinakapublishinga sinakafulumya naye nga mwebiri n'abamu kube wali nabo mwebali abamu mwebali twalina bakadogo nze nkugambye Fande Comrade Dibya Mwase waliwo kadogo yali mu 11th Battalion Mbowa bamuyitanga Mbowa waliyo oli gwe nagambye gwe nakolera ebigezo abo waliwo Mugenzi Kasule Kibira ne muganda we ne bakadoga abalala benerabidde amanya twali bangi bakadoga ab'NRA. So abantu mmwe mwagenda ne mulwana mu Iraq we muli wano naye ng'obukugu mbulina tuyina obukugu bwa wano ngera kati gwe obumanyi tuyina n'obwe Iraq. Jukira training ya wano yanjawulo ku yetu kati ya Iraq twakuguka mu bintu bingi ebya IQ n'okumanaginga abantu ebitali wano kati ffe batulaba wano batulabira ddala nga awo hovyo nenga tebamanyi tulina training ez'enjawulo ffe twalaba ebintu ewali e Iraq wano Uganda byetajja na kulowoozaako kubanga aliwo yagamba nti America did bring a branch of the American country, just a branch of it. Bakwata ettabi lyayo ne baliteeka mu Iraq. So nze wenzirano nentunulira bannayuganda bannange abasuubira nti mbino bintu bya security awo ni bora ntunula ne ngamba wonaawa oba kitegeera bulungi just merely handling a person, how you handle a person kyetaaga obukugu oba kitegeera bulungi kati eyo training tugiina era abaana bangi abaali e Iraq training bagiina wano training ya sharp bakitanga sharp shooting tugiina oba kitegeera bulungi kakati mu ngeri eyo kankozesa ekigambo nti we are professionals mu ngeri eyo kuba twatwainingibwa abamarine twatwaininga even other instructors ate nga tukolera wansi wa Pentagon ne DOD. You get me? So wano we twadda wano engeri gye batujavuna awo hovyo biki ne tugamba well muri mu show ebiseera byammwe kale tulifuna olunaku olulala amina ne twogera kataba amina webale nnyo ebali eddaala naye bingi lwakubanziza embigiramu bugizi bwe nti bingi nasazeewo mbikole ki nzijje mu main gundi naye nga bingi se long story tuliongerako webale nnyo ebali eddala amina atrabo mulungi katukomaawo olwaleero emboozi mpanvu tunafuna omulundi omulala etwongerezaako mubeere bulungi.